Namatovu yamaze Dr. Katako Studios era katumwaniriza atubuzeeko wabera wakayugumo ne wabera wakayugumo esebo naye mwentera nnyo okutambula nammwe balimba ne babalimba simanyi kati bakoze kino kyova olaba nti nze ŋŋenda ku ntono nnyo ne bwe bayintaviyu njiwa batono nnyo mbeeramu n'abantu tibagenda ne bagamba nagundi bamugyeko nabali bamugyeko naana bamugyeko banga they failed to understand. Abantu bano bali arrogant. An arrogant person talwa na lutalo. Banga agenda naga nti force kino kijja kukolebwa by force kino kijja. Omuntu alwana entalo aba mugezi. Nti kitunulya what does he want? What does my enemy want? What to achieve? How deny him or her to achieve this? And I move. Ate naffe tukwebaza okukkiriza okutambula naffe ebbanga lyonna ate n'okuuma obudde nno mwana wattu tukoze anti ffe ngirabanga obligation. Esebo. This is my contribution to the country. Nti abantu ba Uganda abagezi tebabasaamu kitiibwa. I'm the only lucky man. Nti abantu bagenda ne babalimba nti Omuganda tayagala mazima. How? Where do you find a community which does not want to hear the truth? Lwaki baba bagamba nti mukazi wafudde azaala tatta basawo? Lwaki omwana we bwagwa ebigezo tayuca somero? That's not true. It was intent talaba mukamwa. How? Oyasama otya ne batakulaba mukamwa? Esebo. Tikiriyo. Nti bwe ayogera teyejjusa nga tukwotinga bapuleeto myaka 305 baani tukwotinga baalukka baani gwe mbulyayo nabbi eyali Kasiru. Tell me nabbi. Ti nabbi gundi yali Kasiru ng'ageegenya bugeegenya. Tell me one. Byonna to disarm you. Abantu abasinga obungi n'abali knowledgeable bakkiriza abatali knowledgeable ne babafuga. Because our people don't know how things work. Babuulire. Emu ku mpaji ezituyambye ennyo obutayuzibwa professionalism. Kwe kulaba nga kitukola tukikola n'obukugu. Oba olyawo abalala abayuziddwa professionalism yagaana. Mbadde nzyano ne bamperera message nti waliwo munnamawulire gwe motoka ya poliisi gwetomedde waye ensuubuga. Bambuulidde mbirabyeko bya bulimba oba yakisimanyi. Sinnabi verifying. Naye tujja kinoonyereza okuzuulira ddala ekituufu ekinaaba kituufu tujja kwongera okumanya embeera bwe badde. Media si mmwe bamawulire media owners nti Bamafia babalimba najja ne bamulaga biliyoni 10 enkya TV n'agitta n'akola ki n'okola gambling kubanga waliwo alternatives nyingi. Abanyankole bagamba nti amabwa g'entiimu agali mu kamwa tegagaana ndala kulya. Definitely. Kyendaga tonyeze munana metuufa mesanyiriyo abinye bigenda maaso mu ggwanga ekisookera ddala Winikiza yanyusa ebyobufuzi ebyokwesimbawo ekaseese twabadde tukyali awo minisita yakulemberamu enteekateeka ey'okutubuulira tonsemberera mwambale masiki n'ebirala naye akatiba ne kamuliya bamuliridde lira. Talina musango. Talina musango? No. Kankubuulire esebo nti revolution batugamba nti revolution bw'otagirabirira emera amakiro n'eri abaana baayo. Esebo. Revolution emera amakiro bw'otategeera katudde olw'okuba Uganda eri democratic, more democratic than our neighbors. Kiringa bw'ogamba nti liigi yammwe ey'omupiira. Esebo. Liigi y'omupiira bw'eba marketable tewali muzannyo abonaabona nga bwenda bakati mu media industry. Somebody ova wano n'olaga wano n'alaga wano luli ekitaali where do you go? Kakati bw'otakitegeera kati kiri mu bamanagers ba TV ne radio nti where in Uganda you don't need to have academic papers. What you need to have is the voice and the knowledge. Yes. Nova kweno n'olaga kweno. Do they ask about your academic papers? They do. Very few cases. Kakati waliwo alina diguli mu kusoma amawulire. Yes. Is a voice. Voice y'omuntu.
eggono asoma muwuli aba neggono ekitegeeza as long as can read and write ku TV eba beauty nti omukazi asoma muwuli ku TV aba muwala mulungi. So these two not necessarily academic papers oba degree. Kakati mbagamba tine Uganda wetuuse revolution bwe bagikwata obubi ejja balya kubanga nti tufunye marketing Ugandan judges are wanted everywhere. Why? Okujjako Bamafia abamu be bataddemu nga bamuli agonja. The rest of our judges, many of our judges bali ku merit banoonya green pastures. Nga bwolaba omusambi w'omupiira bwabeera wano n'anoonya ki? N'anoonya okuzannya pulo. Nigerians balina ekintu bwe kiti. Nigeria oyina okufuna diguli 3. Omuntu omugezi ne bakutegeera nti oli mugezi have PhD. Why? In UN and other international bodies, in many cases they look for people with PhDs. Ndokubera diguli meka? 3. Wano kyobola President Museveni yali agambye gundi special Zawandera agenda asome diguli eyokusatu. Yali badde akompitinganga mu gundi wa disorganization ebyo. Kisamba Mugerwa ina PhD. Kyobola naye atambuddeko bamujjana ne bamutwala mu bintu ebyo bye Europe n'akomawo wano n'abeera mu planning authority. Planning authority y'amaanyi nnyo naye babadde tebagitegeera nti wewasibuka policy wava ebirowoozo by'eggwanga naye mu hierarchy tebagiraba kubanga bano ababbi abali mu Ministry of Finance baagala okulaga nti bo be bavaako policies. The policies would be from the National Planning Authority. Kakati nenjankama tutuuseewa tutuuse to export knowledge. Many of our teachers went to Rwanda. Universities in Rwanda zabajja wano. Why? The standard of our education is high. Kivola banzamu not happen ebyo bye mulimu musomaji bakyusa kubanga omuntu omwe yakola kulya bilioni 15 ne mukyusa academic system ne mukola mutya gwe mu byonoone abalala balijja ne babizaayo ate mukoze muti Africa bwebeera wabeera wayagala okulya sente n'aleetamu policies ze ne wabajja wayagala okugante nange nina ideas n'aleetamu ebibye. That's why Africa buli kaseera tuba tuzimba. Africa okuzuula omuntu abadde mu side ng'amazemu emyaka 3 kizibu. Every government brings other people. Africa bwete bwebeera. Kakati nkugamba nti emyaka gye 35 eja president we are exporting knowledge. Exporting knowledge. Tikakati omukyalo oyo bw'omutunuulira ye type yaffe. Omukyalo oyo mutunuulire. Dr. Chenge. Gundi mutunuulire. Ono omukyala. Kiza. Winnie Kiza. Kiza started as a counselor. Ewa. Counselor. Nga mwana muto. Najja ku district n'avaayo najja ku national level. National level n'afuuka gundi ani opposition leader. I don't think that woman alone the impact she rebranded the role of opposition leader. Alowooza mu violence, alowooza okwekalakaasa, alowooza mu ki. This woman gave that post a different brand. A leader of opposition. Besigye najja n'obukyayi bwe n'amuhumiliating. Ng'ohumiliating ngani? Besigye teyali party president. Besigye teyali mu leadership. Kuba nzijukira lishafo eyajjayo Winnie Kiza. Anti kati kinnaba kugamba. Yali ya Amliat. Nti oba omukazi tamu yeewedde kumudishumi ani gwe Amliat. Uyina impact ki eyenkana y'omukazi oyo. The woman has more impact than Amliat himself. Combined nono gwe yateekawo bombi oyo omukazi abasinza influence. First of all muyina okumanya leader of opposition yava mu kitundu ki. Leader of opposition alina okuva mu kitundu gye mumanyi nti balina ensonga gye babanja government which is not easy to solve like Kasese. Mukubya olubiri lwamu mbere mukoze ekyo you are struggling, you are fidgeting over Kasese. No solution has been provided over Kasese. Why? Nti luli mwali mulo twali tulowooza nti ADF
naye omusajja geno gwe mwateekayo nti akulya Alpine Force mwamuwaaki. The most decorated mukonjo man is a general. Ayinaki gundi obusinga bwobanga owabako kati ngaba abakonjo bategeera they fought to Idi Amin, they fought to Obote. Museveni n'abibawa tobagamba nti bizerwa silver platter is not bengu bano bakwebazaako 50% because balwanako. Abantu bekasese bobanalyzinga balinga Rwanda nti Rwanda twebuuza who has helped the other. Why do Rwanda leaders not recognize us as we would expect? Why? Because the Banyarwanda will tell you we fought to liberate Uganda, we first helped you to liberate Uganda, and after we went. So who pays the other? You return the favor to me. Kakati Kasese tegeera kyenkubuuza nti Kasese is an area where government has failed to provide a solution. Abasajja ne bakugamba nti oyina minister mu Kasese ayina farm agulira anyaga ente z'abantu ng'aziteeka ku loole bw'azireeta tokiyinvestigatinze okubalubirirwa mu mbere. 2, the Kasese people yina okubategeera bakulosinga cross the border. Only I think 2 million bakonzo abali mu Uganda. The 10 bali luddawa. Those border areas who cut across are dangerous. Are dangerous. What if they come and cross and vote? Kakati mu Kasese bw'otafuna mu ba leaders nojja n'ogamba nti kakati kanziro n'omusajja ow'FDC muganda wa gundi w'omugundi muteeke mu gavumenti yajja kulya muganda w'omusinga yali muwavu. That man was a pauper. NRM mufu wakenfufu. But has he moved with the people? Christopher Chibanzanga. Chibanzanga nga ne muganda we bamukwata ne bamuliza mukomera nga ne Chibanzanga waali. Why do you humiliate this man? Tell me in advance. Don't come. Kakati Kasese problem. Besigye amaze ojiri buzinga. You will end up with Kasese nga bamulese n'omutwe gwe lwaki. Both FDC and the government failed to understand the dynamics of Kasese politics. Omukazi n'amugira. Kakati omukazi oyo kyena kugambye nti alinga ffe abatajoogewa. The woman now talaba tajja kubeera opposition leader. Manya tajja kubeera president wa kibiina. Yagala ba president. Opposition leader koledde abakazi abo mubanga mubakozesa mujooga abantu. Omuntu gw'ojooga ayina okuba nga yakulira mu byabugagga. Si struggle like me. Bakugamba mu psychology. A self-made person lacks spare parts. A self-made person does not attribute, he is usually arrogant, does not attribute his success to anybody. Like the type of me. I fought myself from newspaper vendoring to where I am. Where are you? Yes, on the way there are people who have given me a push. But banteekamu nga nange maze kwereetebwa wano wondabira nti omukazi omwadde cosmetics naye era feesi ye yaliko ati abantu baana ekintu ne mafia kyevudde ekubwa naye era n'ali obubi ebizigo bimuwa navaayo oyo omukazi abakazi abo balina ekintu. Once a woman is humiliated, ayinza obutadda. Naye omusajja omu omukyala goyogerako ng'ayisiza bubi omukazi, omukazi ayinza obutadda mu kufumbirwa. Okimanyi nti omusajja yankyayisa abasajja. Kituufu. Ono omukazi gwe bayita Oprah Omumerica. Winifred. Do you know why she does not get married? She was abused by a man yali awasiza maama we mu buto n'akyawa abasajja. Kakati when I look at this younger woman ategedde what first of all the political landscape in Kasese is shifting. That's one. One of the reasons any political scientist would know this woman is seeing the political landscape changing in Kasese, and she does not want to fight the mood. Why? Mugondi batugamba mu byobufuzi, you cannot swim towards the wind.
no. Tolabaga nti ziddaawoozi bwe zajjanga ku gundi ku Indian Ocean nga monsoon winds empewo togigoba. That's what. Two, the humiliation this woman naye yatuula ewe ne bbaawe n'abaana be n'abalaga what the efforts and how she was humiliated. Taliddamu like me. Tamale winikiza mukola na bantu bano ekyo tekiriyo. Gwoyogerako ng'eyali humiliated. Bantu bano obujozi bwabwe bubeeko we bukola. Yaweebwa tiketi y'ekibiina kya FDC. Kiri bategeeza nti okujooga abantu ng'olowooza nti bw'omujooga bw'omuwa ekintu omuzzaawo nno ebyo biri mulaavu kuba mukazi n'omutwala mu kisenge. N'abeera elevated. Maafu yeeno eyina okukitegeera nti buli lw'ojooga omuntu tadda, so that in future they will learn how to treat people. Tamale uliriza kino. Omukazi oyo naye kaabalageko. Uliriza kino. Omukazi gweyogerako ng'abadde humiliated. Yali kansala. N'abeera elevated ku tiketi ya FDC. N'abeera omubaka wa parliament. Teyakoma ku ekyo. Teyakoma ku ekyo. Ne bamuwa n'obwa lead of opposition. Era n'abeera mu byafaayo ng'omukyala asoose okuba lead of opposition in parliament. Nti wamala kuleeta ntu ya pusi mu meeting to humiliate me. Tetugittinganiramu. Enkyukakyuka zajja nomale ng'abalala bwe bazze bakyusibwa bawoge nga Latigo baaliko. Omuntu n'aleeta ono Besigye akubiddwa. Banandala Mafabi baaliko. Warning to both the Ugandan mafias in the government who take people for granted. We have reached a level of exporting knowledge, of standing without any institution. That woman sends you another person. Gwotegeera ye Musisi. Hey, Musisi president yagamba ngati I wish I had 100 Musishis. Musisi tenda ndini had resignation without the consent of Museveni. Ne balowooza nti asaaga. Why? Musi atuuka ekiseera nga Museveni alambula Kampala ne bamugamba togoberera president you liability. Nedda. Tumwebaze ne musajja mukulu meya wa Kampala. Bebayonoona ekibuga si Musisi. Meya wa Kampala musajja mukulu yavanga mu City Council chambers essaawa 8 ogw'ekiro. We are monitoring him. Ng'ekibuga kyonna bwakizunza bwati bwakizunza. Bolo okuba balina emikisa beekweka. Musajja. They were zeroing ono Musisi. Omusajja eyalwanirira ng'abantu. Nga Musisi akola contrary kw'ebyo ebisaliddwawo. Anti ngamba. Musajja. Nti bwe baayagala okudduka ng'ono omwana adduka omwana waabwe oyo gwe baagala ennyo. Eyayonoona ekibuga kyonna n'aleeta n'akatala akafu. Kati oyo omwana bwe baali bamuprotectinga. Mbu Musisi ye mubi. No. Musisi yakuba omulimu gwabwe n'agenda. Yes, temuyina gwe mugenda kuddamu kujooga. So yo yekka omukazi. You are going to see a minister resigning. Kubanga yes, you will see minister resigning. Kyangunye Uganda wano. Kigenda kubeerawo. Why? Uganda wano. Anti maafi oyina okufukamira maafi yange oli minister. Nasali ne bamukuba. Byandala ne bamukuba sente ne bazibba. Mukasa mululi sente ne bazibba. Bote bakayakati omukazi achenji bamukuba. Abantu bajja kukitegeera. Ne bwokolagana nabo okolaganira bwereere bajozi nga sinagenda ku nsonga ya Dr. Cheng njagadde nnyo tumalirize winikiza akyenkubuulira yaleseewo position honorably nga tewaliwo kimukase tewaliwo nsobi gyakoze n'agamba ekimala kimala parliament yebaddemu for 15 years she is diplomatic naye tulina ababaka ababaddemu since 89 kyakugambye kubanga parliament omukazi oyo ayinza okuba bwati Nyerere yafuga Tanzania emyaka 27 ng'agifugira ku communism socialism. Yesebo. Nyerere n'akola bujama villages. Tetugatta abantu wano wamu baleeti amasanyalaze n'amazzi community development. Eddogo ne lisuula bujama nga beerogeramu. Yabatwala mu quarters ne beeroga. Eddogo. Ekyo tekimanyi nti bujama project was carried by witchcraft. Beerogeramu nkitegeera kuva ku yes omuntu gafutamanyidde kubeera mugundi kakati toyinza gatta several families kakati ne bamugamba nti naye okutuusa amazzi mu bitundu tukole tutya Nyerere suggested nti amabanda gakolenga pipes Nyerere teyabba Nyerere teyakolaki but Nyerere came and said now I've realized that socialism has failed but can I convert from socialism to capitalism? Nyerere decided to retire.
why abatanzania ne beeyiwa mu luguudo ne bakola ki ne bamugamba Nyerere sebo Nyerere togenda naga nedda njagala nange ntuleke ewange mbalabe nga mwefuga nga mbawa amagezi. Nyerere left people in tears in Dar es Salaam in tears. Kakati nga Nyerere ekimutiisa, how can I change from socialism to capitalism? Bajja kumbuuza ti eggwanga lyonna emyaka 27 dyo agiri obadde olifugira mu busiru. Why don't I hand over to somebody else? Nakwasa Ali Hassan Mwinyi. Era bano bonna abasocialist be yali atendese. Gundi ono yali Secretary General African Union. Salim Muhammad asimanye Salim yamumma. Waliwo omusajja omulala gwe yali atendese mu socialism bwe gundi Sokoine Edward Sokoine bamutira mu accident China Sokoine University. Naleeta buli muntu gwe balowoozanga nti ono naleeta mukapo omwagazi wa sente naleeta azimba capitalism kati Nyerere assembled a team of capitalists. Era olupapula lw'emitwalo 5 bwe balukola Tanzania balutuuma Pajero. Ng'abantu balutegeera olwo batandika okuvaayo. Kakati noono omukyala okugamba luli naleeta FDC n'enjogerera today abantu bekasese babonyebonye bakoze eki. How can I now market another party? Waliwo ekigambibwa Tamale ekikubye babidandi nekikuba Besigye nekikuba bagundi bano bambabazi is to have praised Museveni. Mbabazi yaga nti omukulembeze omulungi mubwemba naye tasaana kutebwa enkyana omuvuganya bidandi oyinake weekoledde londa Museveni ate yatukoze eki omwesimbeko soko jiwo kiri luli wali otamidde oba kati lwotamidde. You cannot move from one extreme end of politics to the other. So when I look at this winning, these are the real issues kubanga ono gundi wini talabika. Waliwo n'ensonga gy'otasobola buusa maaso Tamale. Tabaddeemu ba wini tebabaddeemu. Kigambibwa okutaata obutatereera bwa wini wuyo mu people power wuyo mu anti nakyo kiyinza okuba kimukubye n'akizuula nti kiyinza okukubya akalulu 221 abakulembeze bonna kankite analyze them. Museveni yasooka mu Fononasa. Fononasa n'atandika UPM yagenda nayo munsi. Kakati if you sit down to analyze Museveni by using a simplistic approach to issues oyizoga nti agenza atagala bibiina naye yakubudde ne UPC egikolera ku president's office. He was mission oriented. Nti when I come from home ntambuza ebigere nensanga bodaboda waliwo ezibeereddewo nentuuka ku stage nenninya emotoka nentuusa e Kampala nenninya ey'e Masaka nenninya ey'e Bukakkata nenkwata ekiriiri nentuuka e Sisi. I've been changing the means of transport without affecting my mission. Churchill yagenda mu bibiina byonna. Reagan yali wa DP nadda mu Republican Party. So that one is not an issue. We have seen people changing, but me what I know nti mujja kwogera ebintu bingi kuba Winnie is a new breed. Nze mbabuulira kirekawo ekibiina kya nagaana okukola lwa bujozi. Omulenzi oyo yali njoze nnyo eyampita embwa eveewo mpiseewo sente zange mbondye mbuba mutwalire 5 billion yagula akeedi nze embwa asuule kasasiro siriri nnyo yadde olunaku olumu. Kitegeeza omulenzi oyo ne banne ti mu Uganda mukulamu abantu abatajoogebwa gwe mujooga abaavu mujooga embwa zammwe. Bw'otunuulira Kasese me am a very happy man ebadde stronghold n'akikubawo ku ttaka. Semwogere teyabasiibula naye yagenda bugenzi. Egundi ono omukyala naye akiresewo mwogera kuba temuli yozi tukukiwe. Mi nasigala ku Museveni tombulira meeting zabwe tombulira era bagamba atukuba mbakuba. Tamale kasoko yokola ekintu ekikuba Museveni ekigwo babukubi oba oli bala mu volio mbakuba bukubi kubabulira bemuliko bya busiru. Kasese is one of the strongholds za FDC. Ababaka bonna ababadde against FDC abaali balowoozeddwa nti bagenda ne Mugisha Muntu n'ekibiina kya anti
bagenze ne bajjayo empapulo okujjako ababiri ng'ogyeko Winnie Kiza naye ne Winnie Kiza teyalowoozezza kulowooza kuwagira wa kibiina kirala era kirowoozebwa omukyala gwagenda okuwagirayo yazzenga amuvuganya era wa kibiina kya FDC ebyo birala olowooza okugenda kwa Winnie mu kuwummula kw'ebyobufuzi ina kye kunaanafuye ekibiina kya FDC Winnie Bawe is an experienced man behind abadde ku chairman bwa 5 can give counsel and advice to her husband to his wife too. Winnie bw'omugoberera mu gundi I look what I dig out to the background of people bakuga nti Winnie oyo ne yabeera kansa ne bwabadde kati ng'ayinza okuzannya n'abaana abawala tepo nga agenda mu buli nnyumba yonna kakati ye bw'oba ng'olina omutima ogwo bw'oyagala okwokya omunya ng'oli musiru oyo kya nnyumba abanyankole balina olugero lwabwe lumusanyusa nnyo ennaku zino nti bw'onyampisa ekiniga onya mu mpale nti bw'oyagala okufuwa omukka n'obusungu ate omukka gugirako n'ebirala kakati ebyobufuzi ebyekiniga ebigenda otupamya mu mpale si ye yisu kati kakati ye Winnie ayagala okukulaga kyovudde guweewuunya nti esambule who is annoyed abaleetera omukazi ow'ekaseese ng'abagamba like me kuba kakati Winnie atya alise likodi ye if she supports a person agenda okubeera omusege mu future ate likodi ye wano eba efa kubanga alina pressure bamubuuza oyina omusika do you have somebody kati otulekeddaani ngono mu kiseera ekyo taba partisan anoonyeza kaseese kiki kinaabakolera ekinaafaanana kyabadde awaayo naye mukitegeere nti naye ate era neno fakiti nti FDC yamanyi kaseese ne banneereegamu ne bagenda mu mativi ne bagenda mu maleediyo ku social media kulika nsinze amaanyi ate mbakubye okuba okuluza mbakubye ennyo bujozi kuba luli nali mbaddiramu ne muddira liini y'ensi yange ne mugireegamu kati kambakube nga temukwatayo learn this incident. I am happy that we have spent a lot of time debating on this issue. What does it want? Chiche chibategeeza. Prepare. Slip off this arrogance. Erowooza nti buli muntu yenna mujja kumujooga olw'omulimu olw'emmotoka ya gavumenti olwaki. We have spent 7 years without a government job. Am I not moving? Am I dead? Naye nga sijoogeddwa mulenzi ono ne banne abaali balo mbajja media center sikuba nenkwasa omutwe ajja mukono nkuba nenkutiramu ajja semayiruda nkuba nenkwasa omutwe paka kati bantya kyenda katonyeze munaana abategedde what if Mirundi can survive nga tajogeddwa ka group kana ka Bamafia. You see many Mirundi is coming up. Omukyala bawandika kuoka kano Emmanuel Otunga Otunga yali mukamba taata wenga ye chifu w'abakamba nga kabaka w'abakamba yalina abakazi mukaaga kati abaminsani bwe bajja mu bakamba gundi oyo Otunga n'agenda n'abaminsani asoma obusaserdoti kitawe bw'akomawo olw'eggulu n'abuuza nti Otunga aliwo mama we n'amuganga akaaba nti Otunga ti agenze n'abaminsani yagenze n'abaminsani nti kyekikaabya abo abatawasa Otunga akulidde mu famire nga nzina abakazi mukaaga olowooza anaabeerayo ndetera akawunga neeriire okaabira bwereere Otunga yafuuka kalirinaali okubeera mu famire eno ne kwalozi yalabangamu ate kyamwagaza obutawasa. That's what you don't know. Nti mmwe kati red paper bagenda jigula evume the darker side of nga mugazira kasaba vuma kuwini nga mugazira ngenkola z'obuvubuka obwo babeera babugula Mirundi under the bus Mirundi ki ne babugula kati siriwo the story yakutta kuba bino red paper nenjikubiramu kasaba bawandika monitor naye awandika ebyobusiru what why resigned buuza ye sigwe ebiri mutwego. Did you tell us 5 years ago nti she will resign?
nemwe musoma gasiya. Why the real story? No, to you know your story. Tamale. The real story is Winnie herself. Mu byobufuzi bakugamba nti munnabyabufuzi bw'aba ne kyakulaga wano wabaawo ekikiri emabega monita mutuufu okudiginga kiki ekiri emabega w'okuzayininga kwa Winnie. Kyekatoni kya monitor. Kyekatoni kya monitor. Tetusobola genda na omutwe gwakyo side emu face ya Winnie kiki kyatulaze. Kina magezi kyekatoni kya bwekikuba bino. Ekyo nga mwakibaze kibala obululu bubiri. Emitwe gyali ebiri ne bagigatta. Ekyo tekina magezi nakamu kyekatoni ya monitor. Bwekikuba ebyo obugwago bwekikuba bino kyekikuba change kyekikuba ekibagula kikulu. Nze njagala okukkiriza nti okulizayininga kwa Winnie kituufu munnamawulire yenna ateekeddwa okuinterrogatinga, ateekeddwa okumanya lwaki yakubuuliddeko nkugambe nti avulukuta ati this woman nange almost I went through the same nenkuga nti temukyasobola kutulugunya wano kakati kampabuulire osobola okugeraageranya Winnie kyabadde ayitamu nekiwayitamu. Mukyala Bosa bw'ali ali mu ICC. Do you know that the government had another candidate omukazi n'abakuba bali bataddeyo waabwe akabinja k'abajoozi nga katutteyo mbu neeyo kawambeyo muziyita kooti nezammwe zemutwalamu bamulyagonja amaze okufeiringa wano nemudya bagameire nemulemesa nemutwalayo mulyagonja yali badde alunda embaati ebisoga kati bali balowooza mbu neeyo bajja ngenda no learn the good revolution yammwe has produced challenges. To be in the government is no longer important. To be in the government is no longer important. To believe nsi ne batuula mu gonde mu hoteli zaabwe ne badecidinga ani okubeera owareya agenda obabbirayo ssente ne bakoba omuntu ne bamwononamu sikukuba ennyondo sinonyoyo chairman wa fellowship ne mukuba ennyondo mu mutwe nze mubintu. So prepare for more people who are fed up with bujozi at every level. N'abakazi kati bavuddeyo. Tamale tulabyeko tebakyakkiriza kujogebwa.